Essula 14. Awo Abiya ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi. Asa mutabani we n'afuga mu kifo kye. Ku mirembe gye ensi n'etereerera emyaka 10. Asa n'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama Katonda we ebirungi era eby'ensonga, kubanga yaggyawo ebyoto eby'abannaggwanga n'ebifo ebigulumivu, n'amenya empagi n'atemaatema ba Asera, n'alagira Yuda okunoonya Mukama Katonda wa bajjajjaabwe n'okukwata amateeka n'ekiragiro. Era n'aggyawo mu bibuga byonna ebya Yuda ebifo ebigulumivu n'ebifaananyi by'enjuba, obwakabaka ne butereera mu maaso ge. N'azimba ebibuga ebiriko enkomera mu Yuda, kubanga ensi yali eteredde, so teyalina ntalo mu myaka egyo, kubanga Mukama yamuwa okuwummula. Kubanga yagamba Yuda nti, tuzimbe ebibuga bino, tubikoleko bbugwe n'ebigo, enzigi n'ebisiba, ensi ekyali mu maaso gaffe, kubanga tunoonyezza Mukama Katonda waffe, tumunoonyezza naye atuwadde okuwummula enjuuyi zonna. Awo ne bazimba ne balaba omukisa, era Asa yalina eggye abaakwatanga engabo n'amafumu abaava mu Yuda obusiriivu 3, n'abaava mu Benyamini abaakwatanga engabo ne banaanuula emitego obusiriivu 218, abo bonna basajja b'amaanyi abazira. Zeera Omwesiyopya n'abatabaala ng'alina eggye kakadde n'amagaali 300, n'ajja e Malesa. Awo Asa n'afuluma okumusisinkana, ne basimba ennyiriri mu kiwonvu Zefasa e Malesa. Asa n'akaabira Mukama Katonda we n'ayogera nti, Mukama, tewali muyambi akwenkana ggwe wakati w'abalina abalwanyi abangi n'abo abatalina maanyi. Tuyambe, Ayi Mukama Katonda waffe, kubanga tukwesiga, ne mu linnya lyo mwetabaalidde ekibiina kino. Ayi Mukama, gwe Katonda waffe, omuntu aleme okukusinga. Awo Mukama n'akuba Abaesiyopya mu maaso ga Asa ne mu maaso ga Yuda, Abaesiyopya ne badduka. Asa n'abantu be abaali naye ne babacocca ne babatuusa e Gerali, ne kugwa ku Baesiyopya bangi bwe batyo n'okuyinza ne batayinza kuddamu amaanyi, kubanga baazikirizibwa mu maaso ga Mukama ne mu maaso g'eggye lye, ne banyaga omunyago omungi nnyo. Ne bakuba ebibuga byonna ebyetoolodde Gerali, kubanga entiisa ya Mukama yabatuukako, ne banyaga ebibuga byonna, kubanga byalimu omunyago mungi. Era ne bakuba eweema ez'ente, ne banyaga endiga nnyingi nnyo n'eŋŋamira, ne baddayo e Yerusaalemi.